Olunaku olwaliro Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asabukuludde enkola egendereddwamu okutaasa abaana ku ebyo ebadde biyisibwa ku mpewo era ng'enkola eno bagiyisa safe screen, safe kids. Lwaki twetaaga ng'ekkanisa abaana okulaba ebintu ebirungi etuyisa safe screens kubanga tukizudde nti obudde bungi abaana kaakati bwe bamala nga bali ku zi kompyuta, bali ku masimu, bali ku TV. Naye ebintu bye balaba bifaana bitya. Minisita avunanyizibwa ku byenjigiriza era mukyala w'omukulembeze Janet Katamu 7 mu bubaka bw'atise Dr. Jane Ruth Achenge ategeeza ng'eggwanga bwe liteekeddwa okubeera eryegendereza eri omutimbagano ogweyongera buli lukya era ne yeebaza abakulembeddemu omulimu guno ogw'okuyamba empisa z'abaana ba wano kweyongera. Era ono ayongedde n'akubiriza okwongera okuleeta ebintu ebifaanana bwe biti olwo basobole okutaasa omulembe oguddako. The Church of Uganda, Dr. Stephen Kazimba Mugalu, for this very, very innovative, timely and important campaign that we have launched today, the Safe Screen, Safe Kids campaign. Definitely, it has come at a time when we know what the screens are doing. First of all, we all agree that the screens are good, but they have the advantages and the disadvantages. Ye Dr. Kazimba Mugalu mukwogera kwategeezezza nga basabukudde olunaku olwaleero naye nga bakweyongerayo n'enkola eno mu masomero n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kino tekiri ku kkanisa yaffe ya Anglikani yokka, wabula kigenda kugaziwa wonna. Kyova olaba tuyise n'Abasiraamu n'Abakatuliki, tuyise n'ebitongole ebirala nga NSSF n'abalala bonna bagenda kubanga batuyamba. Naye ate n'amasomero. Ate ye minisita avunanyizibwa ku by'empuliziganya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Balyomunsi ategeezezza ng'enkola eno bw'egenda okuyamba nnyo eggwanga naddala mu kulungamya abaana abato olwo kisobose omulembe ogenda okuddako okubeera omunywevu n'empisa n'okubeera mu Katonda. Naye kyetaaga nti ffenna tukolere wamu ab'amadiini, ab'eri enono, amasomero, ab'amawulire, media houses, abazadde, ffenna tulina omulimu gw'okukola kubanga tekinologiya weeri ate tetusobola kugiyimiriza kubanga ensi yonna kati etambulira ku tekinologiya. The same way we'll teach these little children in different schools. We plan to visit over 150 schools in the next 5 years, over 150 places of worship. Martin Bosakali Esubula, nza kusakidde gulira eryo Dream TV.